Abaagenda Iraq okukola ogw'obukubi beemulugunyiza ku Stanley Katabala gwe bagamba nti yabatwalako ssente zaabwe ez'akasiimo. Bano kuliko Sebulime Joseph, Litaali Sergeant Matuvu Badru Gerald Serugo, Mutebi Bekari Nagwera, Eroni. Bano bagenda mu biseera ebyenjawulo ne bakomawo mu biseera bya njawulo. Serugo abadde ayagala okulukusa amaziga agamba nti yagenda okuuma eddembe Iraq n'afunira obuzibu n'akomawo n'atulako kutusa Stephen Katabalwa bwe yaggula ofiisi endini naye abazirwanako abafunira obuzibu mu Afghanistan ne Iraq abayambeko okugoba akasimu kaabwe mu nkola eyayinsuwa nti waliwo engeri gye baagala okutunula mu buzibu bwe twafuna buli omu engeri gye yayisibwamu mu ggwanga eryo naye olina okugenda ku ofiisi ye n'akunnyonnyola. Wakati mukola ku papulazi yafuna omulimu ekata ogw'okukuma emirimu bisire World Cup obula aleka empapula z'okumulimo zigenda mu maaso. Nenjogera ne Stanley ne mugamba siriiwo muganda wange naye ensonga wenzituusizza waawano ssente bwe ziba zizze jjako pasente giyo ezange ozireke ku akawunti. Olwafuna email nga balaga nti bamusasudde kyokka nga sente zagenda ku akawunti yawaayo. Yagezaako okukubira Katabulwa nga takwata ssimu kwe kukubira omu ku bakozi yamutegeeza nti ensonga ze asobola okuzikolako. N'agamba nti ye kale kanyangu muganda we n'agenda mu ofiisi ya Stanley. Stanley n'amubuuza oyo ali luddawa nti oyo ali kata nti oyo tetulina ngeri gye tugenda muyambamu okuggyako ng'azze wano. Yasaba n'akomawo era Katabalwa n'amutegeeza nti bamufiirira agenda ku poliisi agule omusa ku poliisi entinda. Wayonoonye ssente zo wayiyo omulimu wakomyewo nze sina kyakuyamba genda ku poliisi ekuyambe oluvannyuma lunanyoonyeza omubi ne mumukwata oyo gwe tujja okunywereza dda atugamba ono yatubba. Ategeeza nti yagezaako okulondola ensonga ze ku CPS ne ku kitebe ky'amabega poliisi n'atafuna kuyambibwa. Bwana Gerald osaasaanyiza ssente mu nsonga zino naye omusajja ono Stanley n'amusobola mbadde njala Stanley tusooke tumuyite ye yennyini asooka ajje mu ofiisi wano tubeeko ebintu bye tumubuuza tuwulire. N'abakato omulala gwakubira munda mu poliisi tuba tuli awo nga zze wennyini ku mmeeza ya Kirunda n'amugamba gwayagala Stanley ne togenda mufuna leero. Ye Litaali Sergeant Matuvu Badru agamba nti bw'amala okugoba akasimu ke yakolera Katabalwa yamukubira essimu n'amutegeeza akasimu bikaze era n'amutuma ne checkbook. Kati bwe tutuuka okusasula omuzeeyi n'aŋŋamba nti ssente zo zazze leeta akatabo ka check tukubire ssente z'oyagala kati okuggyayo. Nengenda n'akatabo. Matuvu yagenda ne muwala wamuyambeko era teyafuna ssente. Nenkisayininga nga nninda enkya nteekeko date nga tuli mu banka. Naye kasooka njikuba aŋŋamba zabaddeko obuzibu wawandiika Badiro ate gwe Badiro. Mu kiseera kino agamba nti abanja obukadde 54 na zino ze yampandiisa teyazimpa nampaayo akakaddaka sifunangako. Ono akubidde Katabulwa essimu n'amukwata kyokka tayogeddeyo nnyina amuggyako. Nsasula akasente kange ndi bubi abaana tebasoma ate ndi mulwadde okimanyi taata. Ye Mutebi Beka agamba nti Katabulwa yamukubira n'amutegeeza nti ssente zazze kyokula okuba Mutebi yali mu kuziika yakutegeeza nga bagenda okuzikibirako. Nga yakuba essimu nga ayogerera wana waggulu mb'oli mufere kwanza ate ntya mukama wange wangambye oli mu kyalo kakati yakitulaba ssente ku akawunti nze n'ojjako ssente kati ku akawunti wakazijjako kati oziggyeko ne mugamba nze nakugambye ndi mu kyalo. Ategeeza nti atamu naye tanafuna kuyambibwa kwonna kuba Katabulwa akolagana n'abasirikale bayitirivu. Naye ne neewuba ku poliisi nga ne ku poliisi ennyini sina buyambi bwonna bwe nnyinza kufuna paka we natuuka n'enkola. Ye Nagwera Eroni ategeeza nti bamungyako emitalo gya $2 2.5. Ngenda okukonfaminga mu gw'omunaana nga akawunti kuno tekuli naye gye baguddewo tebanakusaako ki ssente naye nga ssente ki baazisindika. Ategeeza nti Katabulwa yamutiisatiisa n'asenkana okuva e Kampala n'adda Mbale. Odda wa Stanley ng'akulira buuka nentya nensigala Mbale ng'awa sajja tebafumitira Kampala. Sebulime Joseph ssente w'Abaagenda Iraq agamba nti abantu bano Katabulwa byakolako bangi wabula tebasasula ssente zaabwe. That process nenkubira omukulu Stanley nemugamba naye banga ssente zange zajja. Agamba bwe ssente zo baazibba bakuhakinga. Ategeeza nti yatuuka n'okulwa n'agenda ebutabika n'akomayo n'atamuwa ssente ze. Nze nalwala omutwe PTSD omutwe gwava uzine emundu ze twakubanga zi rockets bombs
tuwayiza mu Katabula ku lukumo lw'essimu n'ategeeza nga talina kyamanyi ku nsonga z'abantu abo. Anti gwe mbadde njagala kumbuulira ensonga ezo olina kyozimanyiiko oba nsobola okusinza? Sina kyenzimanyiiko. Wabakolerako? Ate nga bakolerako ki? Kati nze omulwadde Sebuliba simanyi na wafaanana. Wakubidde ani? Ate Sergeant Matovu Badi. Tolaba. Yakamala okunkubira eddakiika nga 2 emabega. Tobamanyi bonna abo? Akati mukulu. Mugenda mu maaso wanika byeragala. Bukedde Sulaiman yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.